passport ya Kyagulanyi gyatambulirako ye Uganda. Government ya Uganda ku ssaawa zino nega nti Kyagulanyi tagenda kuva ku Heathrow agende ku JFK kyangu nnyo. Director wa Citizenship, Ministry of Internal Affairs, Immigration there. Just 1 second, baji revokinga. Ona akimanyi otegera ndo. Omukulu Frank Gashumba ate muloza sente za NRM teziganye ku luno nkugambye abana ba NUP His Excellency Robert Kyagulanyi kye bamukoze. Oh my god, ate takimanyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi ayina free pass egenda mu America n'abatayina ID oba n'abatayina passport ya Uganda era abaana oba ababadde ku pano bamusekeredde. Video nyaga tugyetegereze bulungi olunaku lwaleero ogenda kufunamu ebyokwegera ddala gwe munankyukakyuka ogenda kutegeera His Excellency Robert Kyagulanyi baddala yani era muweno gwanga lya Uganda abasajja lwaki basinga okubeera nga gwe batya amba opposition leaders bonna abali babaddewoko mu Uganda. Video nyongera kujjukiza jimpereka like mumaze subscribinga wegate ku mukutu gwa fegolo olunaku olwaleero nga benkugambye omukulu yabadde wali ku NBS nga gezaako okubeera nga awendowooza ye ku ngeri His Excellency Robert Kyagulanyi yafulumyemu eggwanga nga gezaako okugamba kino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba be bayambye His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga afuluma eggwanga ne bamugamba nedda ssebo atogenda kulimba bana Uganda oyo. His Excellency Robert Kyagulanyi ayina intelligence y'amaanyi na America ne EU era ye okubeera nga afuluma teyeetagisa passport ne ID. Gwe mbale njagala kumanya ebirowoozo mu comment section. Olowooza bano basajja abadde basobola okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga afuluma mu kuba Bobi Wine abadde ne passport ya Uganda ebyadala anseseza nnyo oba banseseza wali ku pano ya NBS. Video eno soko gyendabireko tumale tuyongereyo. Ndowooza omukulu Frank Gashumba amuwulidde nga bamuteeka mu line gwe munankyukakyuka nkugamba toggwamu maanyi ate ye Zandriga yaganye okubeera nga alumba wali ku NBS kyokka nga ate abadde bamuyise ku program enyikiddwa nga Morning Please. Njagala mu ebirowoozo mu comment section mulowooza kye yakoze kyabaddeyo oba nedda kubanga bagamba mbu babadde bamutegedde obusajja abadde bugenda kumubuuza ebibuuzo ate ebibuuzo ebyo mbu abadde asobola okubeera nga akola ki ayokya ate His Excellency Robert Kyagulanyi abeere nga amugyamu face gy'abadde akoze ki gy'abadde amutadde mu video nyago gyetegereze bulungi omukulu Hands Pro Live nga bikunyonyola tumayi tuyongereyo. Dr. Lina Zedriga, President wa National Unity Platform, wetwogerera mu ggwanga erya Uganda. Kati ono abadde alina okuba nga alabikira ku NBS wabula ono invitation agitaninze down. Abasomola ewala bagamba nti waliwo eyamubagulizaako nti babadde bamuseetiize bino byambu bino byambwa yaffe gye twesiga ewunyiriza naye tetwagala gitwala 100% wabula etugambye nti bano aba NBS imbu baadde mbu bayinza omwokesa oba mbu waliwo olugambo lwafu bagenda mukisa naye tetujja kugenda mu ebyo byonna Lina Zedriga
agamba nti aina urgent party duties zaina okubanga atendinga era nga zimwetagisa in person. Kitegeeza nti program y'okumakya ye morning breeze ebadde supposed okubanga ebeerawo obwogirabye kumakya nze nno gikoze kiro ate tesobodde kubanga ebeerawo lwa nsonga ez'ekibiina enkulu ennyo ezibadde zimwetagisa mu Alright, mwabadde temumanyi ate mulowooza n'omukulu Bajjo Events ate yatabukidde Frank Gashumba. Video yino igwa tabitegedde hakikiwa nti osobola okubanga obitegeera kubanga information ali wano eno ali verified ate okubeera nga obitegeera olina okubanga oli mugezi nnyo. Wano wenyini ogenda okutegeerera ddala nti no His Excellency Robert Kyagulanyi is the most prestigious. He is the leader of the opposition in East Africa. Ye opposition yekka erabaddewoko mu Africa atulugunyiza abasajja okutuuka nga sente zibateekamu oh my god zisinga ne almost budget y'eggwanga yonna. Obadde okimanyi sente zibateeka okubeera nga batangira His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga atuukirira Bannayuganda abasemberayo ddala zisobola okubeera nga zirisa family z'abantu abamu okumala myaka 5. Video yino njagala osooka obeere nga onaawe ogwe kennyini obyerabirako naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza Haji Haruna walinnya okulombeddwa ogenda ng'eyo n'ebizibu nambere yawe simbirayo 52 wamu ne 20 so omukubirako wali mu inbox nga WhatsApp enamba ze hazo zibeerako munansonyola eddoboozi anti ndi muuka alaje sokola video nga Bajjo abikunyonyola. Asino Dr. Besigye omuntu asiba Dr. Besigye eyamanya akabina kawe kakola n'amuyamba mu nsiko eyabayamba okufa envunza eyabayamba ensekera ali mukomera bamutwala ne munago nga mulwadde agenda kufa kati Kyagulanyi omwana wawa ne Gomba yebayinza mukola batya security yaganye okukkiriza defeat manyi bino bye binkyaya immigration temanyi bino bye binkyaya amajete gamanyi police temanyi police yekaza kungu Uganda security yekaza yanonya musajja naye mubula yabaddukako ddanga tebamanyi yayinza kubanga okulonda kunabo nga nako babula nako lumunadduka kubuyivu bwo amwe professor security yekaza mbu telibadde tenonya Kyagulanyi it has been looking for him naye bino byonna boyingira kiringa kubeera ng'okolera lady eno4 omanyi weakness z'abakamawo bonna omanyi bakamawo kiki bagenda okulowooleza mu myezi 2-3 katuge n'osookayo bakamawo mu maaso kati bakamawo ne yeekaza kungoyo nze mbadde muwa omusaala million 5 nze mbadde muwalo zambu zinnuma naye nga zibuluma kati Kyagulanyi yabiitinga bu beatings security nagisooka mu maaso bino bino zino zona sini zona ba recording za dda bino byetulawo butanga byadda ngali afene nga yagenda dda kati bagaye Kyagulanyi abadde nga akero magero okuva ku majapa kakira badde akola abadde yetegekera government kubagamba abadde yebasebwe basi so kakati okumanya temuyina intelligence ng'ogyeko bajje alabe wala ompulira kati abambalowooza nti bituufu the security teyagala Bobi Wine nga tebamanyi ti security bagiwangudde buwanguzi is Bobi Wine smarter than the state? Very smart than the state and you think so? Yeah, very smart kungu very kati who is Kyagulanyi okubitinga security kakati ati who is Kyagulanyi to beat the security elimu abasajja betwawulira that's what we are asking who is he because there are some people abalowooza Kyagulanyi's escape mwami Bajjo soko sirike Kyagulanyi's escape without being verified on the national airport without being verified on the borders makes him smarter than the entire system era singa nze mbadde president nandiwanise nengamba nze buyiza mbuvuddemu sikyasobola kukuuma Bannayuganda na bintu byabwe how can a small man like Kyagulanyi escape if you is not smart? But Mwami Kyagulanyi, brother, to be realistic. Okay, let me to get in Pola and let's listen to each other. Twaina ba presidential candidates munana kubano omusanvu bali bavuganya Mwami Museveni okay Mubaraka Munyagwa kyoga waliwo mugano fulume gwanga tebamwetaaga kasiba tebage waliwo mugano fulume gwanga sistereti okay Kyagulanyi bamwetaaza ki bwati bamwetaaga Kyagulanyi okusinzira ku message eyo najazenga yo mu campaign nga yagala Ntebe kungu yawula abantu abawerekera abagala Ntebe n'abagala Ntebe kyo kikufuula nti kungu you senior journalist and investigative journalist n'ekikufuula nti oli musajja wanjawulo mu ggwanga waliwo omuntu nga yagala Ntebe n'omuntu kati Kyagulanyi abadde yagala Ntebe ate bano bo bayinza okuba nga tuli mu kinyumu ne Munyagwa yagala Ntebe kubanga bano bafuluma Munyagwa yagala Ntebe mpuliriza sijagamba nti Munyagwa yagala ne Munyagwa ne Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga nkola ku mikisa
egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kalibala takimanyi mu Bobi Wine ekibando waddala kibanda yeekweka oba ate kati kino ekisiru kikalibala ani yakiwadde ssente twakoma kiwulira nga kijjonkera Honorable Yusuf Nkerettanyi olwokubanga waliwo omusajja ayo mu kikuba yali amuwadde ssente twamuulya ng'akuba essimu ng'agamba njagala kakadde kati ndowooza oba ani ate yakiwadde ssente okujjonkera abe NUP kubanga kalibala kijjawo ne kinyonyola ne mulowooza kitegeera naye omuntu ategeera ng'olina amagezi tosobola kunenya pulezidenti Robert Kyagulanyi mu kuwanga kagenda kuva mu ggwanga omusajja amaze emyezi 2 mu ggwanga ng'anoonyezebwa buli wamu oyo gw'oyita omutiitiizi abantu obusiru bwono bwetaaga kuwerekebwako butamanya kubanga bannabyabufuzi bangi abali mu mawanga ag'enjawulo abadde bavuganya gavumenti bashangalaayi baani Odinga baani bonna bonna bazzeega badduka mu mawanga ne bakomawo ne badduka mu mawanga ne bakomawo okiwulira olw'okuba nti ffe tubadde tulira bannabyabufuzi abadde babeera mu Uganda nga ye abeera kati kino ekisajja nakikwatirako lubona nga kibbye ssente kyagala kukuba Honorable Gundi Yusuf Nkerettanyi kigenze ogusajja guli eyo akiwadde ssente omusajja kibuliddeko miliyoni kijja wano kinnyonnyola abantu Nkerettanyi simanya ali bwati guno gwo gukolera ssente gu bulooka gwajjanga okutegeera ne gwefula gwogera ng'okutegeera naye ekituufu kintu guno ogusajja gu bulooka teguyina magezi temugwa budde gusiru omuntu ali kuleva tasobola kumanya nti onera munnabyabufuzi bw'abeera nga badde avuganya gavumenti n'awangula akalulu ne bagana omuwa obukulembeze alina kusobola kuwanganga alyoka afune engeri asinziramu ne guddawo ne gwasama bwasami n'ogamba guno gutegeera kati bino ebisajja mubisekule bannaye mubiteeke mu binu mubisekule mubifumbe mubiri akatoga abasezi b'ebukunja